La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muslim Funeral Services bategeeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikibwa mu kitiibwa, ne bw'abanga waakusulawo nnaku bamukusuliza gw'alina omuntu afiiridde wabweru w'eggwanga bakolera ku nteekateeka n'akomezebwawo wano mu Uganda era n'aziikibwa nga shariya y'obusiraamu bw'eragira. Balina ne funeral insurance eri omuntu ssekinnoomu, famire n'ebitongole ng'osasulayo akasente katono ddala. Basangibwa Mulago ku roundabout okuliraana City Mortuary nga balina ne ambulance ezikola essaawa 24 mu bitundu by'e Kampala n'eby'Entebbe. Bwe bakubire bukubizi essimu bakutuukeko wonna w'oba oli mu bwangu ddala ku 070 841 52 oba 077 000 225. Ziika omwagalwawo omunziike muweesa ekitiibwa ne Muslim Funeral Services. Weewaawo musajja wa Kabaka birimu ye Matovu monna kalungo w'ensonga nze nzuuno zikalidde mu pulogulaamu eno olutindo okutuusaako eby'ensonga. Wasiza otya ssebo n'ennyabo? Mukama tumwebaza gwe gwayazisa obulamu ate nga bulamu bulungi, ate nammwe abayita mu kusoomoozebwa, abantu bafiiriddwa abantu baabwe mu ngeri ey'amangu mangu, abali mu kulwaza. Twegayire Katonda awonye abasawo nga bo bwe bajjanjaba. Ali ku BBS Telefaira amazima gali nti January wuuna atambula ne fiizi zaakonkonyedda. Naye mu byonna bye tukola ne bye tulafuubaanira okukola, ekigambo kufa ekyo kyo Katonda yakyerekera. Tomanyi ddi oyo gw'oli naye, omwagalwawo, omwana wo, mukadde wuba gwe kennyini Mungu lwali kujjulula ye bw'atyo bw'asalawo. Ku ekyo talina demokolasiya, ye akola bintu bye Katonda ono gwe tusinza, oba obyagala oba tobyagala. Naye kale otuusa okugenda ng'olina emmaali, oli mukungu, oli wa kitiibwa, oli munene, ogenza otya? Oli mukkiriza naddala mu Buyisiraamu, oli musajja mukkiriza, ogenza otya? Oziikiddwa mu nziikibwa ey'Obuyisiraamu nga bwe bulambika. Awo nno bannaffe aba Muslim Funeral Services abasangibwa wano e Mulago mu roundabout opposite City Mortuary, bo we baaviirayo ne bataputa ebitabo byonna eby'eddiini ey'Obuyisiraamu ne bagaa nti katutandika okuziika mu nziika esaanidde naddala Obuyisiraamu nga bwe bulambika. Mu studios ndi ne Sheikh Hassan Nsubuga, Hussein Nsubuga, ate era tatambudde eka, atambudde n'omukyala wa Kabaka wano Amira Nakato Nusula. Kansabe babatole ku salamu Sheikh. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Sheikh Hussein Nsubuga, manager Muslim Funeral Services. Abeewaayo okubateekateeka mu nteekateeka esingira ddala okuba ennungi nga tugoberera ennamula ne shariya y'Obusiraamu nga bwe biragira, ate n'okuwerekera omuntu omu kitiibwa ekisaanidde oleme kubeera nga amweggyako oba amwegobako obwegobi inshallah. Amira. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Thumma salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amanya Nakato Nusra Chiemba, Amira Muslim Funeral Services. Sheikh. Naam. 2024 twamukuba amabega. Mwateranga okujja wano ne Sheikh Kibirango Musa ne mutubuulira enteekateeka za Muslim Funeral Services. Mulimu okugula insure, mulimu okweterekera, bitiisatiisa nno muli naye nga bye bituufu. Enteekateeka ezo mu packages zikyaliyo. Alhamdulillah rabbil alamin. Abatuwuliriza era abatulaba 2025 sebo enteekateeka nga bwe twali nazo omwaka oguwedde, ate tugenze twongeramu bwongezi. Twongedde okugondeza abantu baffe olw'okwagala buli muntu yenna okumusobozesa aziike omuntu we mu kitiibwa.
insurance nga bwe twagyogerako ekyaliwo mu kubeerawo tulina insurance ez'omuntu ssekinnoomu nga bwe tuzze tubagamba, ne tubeera ne insurance eya famire, ne tubeera ne insurance ez'amakampani, ne tubeera ne insurance gwe nga gwe osobola okubeera n'essomero lyo noga nti staff n'abasomesa nakinaki bonna nobagulirawo insurance. Ate mu kugulawo insurance eyo n'obeera nga akasente k'otuwaayo katono nnyo, kyokka ate nga bw'oba ofunye omuswiba ofiiriddwa nga waggulawo insurance, ffe tujja buzzi ne tukola okusinziira kwako akaba kaliyo, ate bw'ofuna tosasula oluvannyuma inshaallah. N'obusente sebo bwanseko buki? Buseko. Nseko buseko. Jjukira emitwalo 5. Emitwalo 5 bwe giti. Buli mwaka. Buli mwaka 5 egy'ekyemisana. 5 okutuwa emitwalo 5 nga tujja tutambula paka okutuusa ate Mungu wakuleeterera omuswiba ne tubeera nga tukola kubanga okufa tteeka birimu ye. Bwanji? Okufa tteeka oba oyagala oba toyagala okufa ki? Tteeka. Ate tekulanga. Sheeka ne wemba n'emmundu. Allahu akbar. Bameka. Birimu ye bameka. Mungu batutte ng'emmundu ziri awo, obusobozi buli awo, ensimbi ziri awo. Twaziisa omwana jjo era njagala okusaasira omwana mulenzi Shafiki yafiiriddwa omwana we. Naye bwe yabadde ayogera yagambye nti omwana abadde ne ssente ku akawunti eziwera miliyoni 6. Omwana myaka 10 ng'ayina miliyoni 6 ziri ku akawunti ye. Naye Mungu bwe yabadde amutwala yalwalidde essaawa 2. n'amujjulula. Essaawa 2 n'amujjulula. Kati ne bw'oba ne ssente ziri zitya birimu ye, ne bw'oba n'ebiri bitya, ne bw'oba n'emmundu ng'ekiseera kituuse, Mungu agamba bugambi. Tewaba kuwalira. Tewali kuwalira. N'olwekyo ekisingako kuba ekirungi weeteekereteekere ng'oli ne muziri mu funeral services kigenda okujja ng'ogenda kwerekerwa mu kitiibwa, kubanga ffe twajja okujjawo embeera ey'okuziika abantu ng'ababeegobako obwegobi. Ekyo twajja okulwanyisa. Amira kitegeeza mu Mausoleum Funeral Services. Mu Busiraamu kale. Ye mukulembeze. Ye mukulembeze. Yesero. Tayiteyo y'abakyala. Amira kiyo y'abakyala. Y'abakyala. Amira ebitondo byengenze empita ku njiga ku Sheikh ono. Mungu bw'abajjuludde ekitonde nga kikazi. Yesero. Amira gwe ne ttiimu y'abanno mwenvunaanyizibwa okuteekateeka omukyalo oyo oba ekitonde ekikazi. Yesero. Bisoomoozo ki bye musanze biri 24? Yes. Mungu eri oyo gw'abajjuludde ne famire yo oba n'ebekikwatako. Neyanziza nnyo. Ebisoomoozo bye tusanze. Ojja kwongera ku ddoboozi. Tugenda ne tufuna bakirayansi baffe ne batuwa omulimu ogwo. Bwe tumala okufuna omulimu ogwo tubajja mu kibuga muno ne tubatwala mu byalo eyo kubaziika. Tusibuka ku butaka. Ebiseera ebisinga abasinga tuva eno nga basazeewo nti tugenda munaalizawa mu kyalo. Yadde n'eno tulina we tunaaliza ekkololaawo wali beesi yaffe okunaaliza abantu baffe, naye waliwo famire ezijja ye n'asalawo n'agamba wange tugende mu munaalize. Anaabira mu kyalo. Anaabira mu nnyumba ye. Mu makage. Kati we tutuukayo nga twandyetaaze ku bantu b'omugenzi oyo ab'olusegere kubeera nabo, kubeera nga tunaaza nabo babeerewo, okubeera nga tuteekateeka omuntu waabwe. Naye ne twesanga nga abantu abasinga, abakyala abasinga bye tukola nga bipya. Naye nga Bayisiraamu. Abasiraamu. Era nga bambadde. Ng'era babadde nga banaaza. Nga bipya nga tebabirabangako. Mufuka olugezigezi mu ddiini. Nebeewuunya. Ate ne tusigala nga tusaasira. Abantu be bazze banaaza. Oh yes. Bakati bagenda. Ate oluusi batendeeza nedda. Senga gundi hajjati gundi. Mulinde mu katono nnyo hajjati Hadija ajja. Kuba ati mujjukira ne gundi bwe yagenda era yatukulembera. Ne gundi bwe yagenda ne bagenda okuleeta abavu waabwe. Era tuliyo ku kigambo Amira kyayogedde. Njagala okwewaza abaddu ba Mungu mwenna abawoza gundi musiraamu, gundi ayambadde konzo n'enkofiira,
muyite Haji Gundi muyite Hajjati Gundi ajjanaze si buli musiraamu nti amanyi okunaaza omufu kunaaza omufu kuliko empaji ate nga buli mulimu gwonna mu busiraamu guliko empaji nze ngambira bwabagambye tutuuka mu ndeeyo omukyala waliwo abakyala juzi baavaayo ne bajja ne baŋŋamba nti seeka Mungu atusonyiwa ataatusaasire abafu be tunaazizza titumanyi bwe baagenda na Mungu bwagenda kutulamula kubanga tulabye ennaaza abakyala gye banaazizzaamu omukyalo ono ne tugamba nti wallahi ffe twafuna dda amazambi ate nga naffe abaami bitutuukako kubanga birimu bwe tuba tunaaza omuntu nga tumunaaza twagala nnyo abamu ku bantu be abaana be abooluganda lwe okubeera nabo naye n'atunuulira ng'onaaza omuntu biri muyenze bwe mba naaza omuntu munnange nnyinza omukwata obulungi n'okusinga bwe nkwata omulamu enkwata gye nkwatamu omulamu ate gye nkwatamu afudde eyitirira obulungi kubanga mmanyi obulumi bwalimu manyi nti buli w'omukwata waluma ate naye nkimanya nti oteekeddwa okumunaaza atukule mu butuufu bw'okutukula agenda asisinkane Katonda we nga muyonjo ddala era ng'asaanidde n'olwekyo neeweza abantu okugamba gundi ajjanaaze nedda obusiraamu butambula n'omulembe birimu yo kitegedde ekyo obusiraamu butambula naki n'omulembe ku mulembe gw'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abantu bwe baabanga bagenda okufuna ewuzu baakwatanga bifunfugu by'amayinja nga tewali mazzi nga kifunfugu ky'ettaka ekittaka lino nga kyagenda nakyo emmanju naye kati tuliniyaani gyokwata ekifunfugu n'ogenda nakyo tugenda namazzi bw'oba mugenyi sikuwalabulire wange bwe butambula Nabbi Muhammad yatambuliranga ku ndogoyi kitegerekese ku mbalaasi nga kwakola ki naye tutambulira mu mamoroka amasimu gabeera ku ki ku kutu enziika nayo yakyuka etya ng'ebirala bwe bizze bikyuka awo wennyini mu bizze bikyuka esebo n'obudde ne bukyuka obukola butya seeka esebo omusiraamu ddala omusiraamu omuddu wa Allah jama ayina kuziikibwa mu budde ki Mungu ng'amujjuludde naam alhamdulillahi rabbil alamin buziza mwenna n'ennusula Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam obusiraamu buno tebuliiko kintu kyonna kyajja nga tekiriiko nkola na ndagiriro yakyo buli mulimu gwonna buli kintu kyonna mu busiraamu kiriko enkola yakyo n'endagiriro entuufu bwe muteekeddwa okubeera nga mukikola obusiraamu tukkiriza okwanguyiriza era omuntu ng'afudde kitukakatako okwanguyiriza okukola ki okumuziika naye wadde kitukakatako okwanguyiriza okumuziika mu biseera ebyo ebyatulagirwa okubeera nga tuziikirwamu Nabbi yatugamba ebiseera bya mirundi 3 tetukkirizibwa kubiziikira mu muntu otyo ekiseera ekisooka enjuba ng'evaayo bweti kumakya ng'evaayo bweti enjuba awo eviirayo awo evaayo bweti ekyo ekiseera situziikira mu muddu wa Mungu ekiseera ekyokubiri enjuba ng'etuuse mu makkati sizessaawa nga wakati w'essaawa 6 eswala ya dhuhuri tennayingira tuva mu kalasamayanza eswala ya dhuhuri tennayingira tuli awo wakati enjuba eri mu makkati awo obwo obudde situziikiramu muki muntu ekiseera ekyokusatu ng'enjuba emaze okugwayo egenze wakiwalabi awo gyerira ebiwata tetuziikirawo muki muntu naye ebiseera ebisigadde byonna omuntu singa abeera ng'afiiridde mu biseera ebyo obusiraamu bwatulagira tubeere nga tumuziika okuggyako singa wabeera nga waliwo ensonga enkulu ennyo eyinza okutulobera okubeera nga tumuziika awo nno tulindeko ensonga eyo emala okubeera nga eggwa tulyoke tuziika omusiraamu oyo oli nakato nakato nerya nusula ndijjeko nekya amiira nakato oli mulongo abaganda mu buwangwa waliwo ebikolebwa mu kuziika omulongo ayirawudde bwakola ki bwaziikibwamu oba nenaalongo ne saalongo bwe bityo nakato bakuziikenga nakato mu buwangwa bakuziikenga nakato nusula okuziikibwa kw'engendo ziikibwamu kunteekateeka kugenda mu bisanga ebyo gye mubeera era nze okuziikibwa kwa musiraamu nga nze nakato nusula nandyagadde era nandisabye bonna abakikola baziike nakato ng'obusiraamu bwe bulagira so si kunziika ng'enjuba egudde ate nga bye biseera
omubaka swala sallama bye yatuziizaamu okuziika omuntu so kiba kirungi tuziika omuntu oyo mu biseera bye ebituufu era nze bwe nfa ku makya njagala ssaawa 8 ambe nga ntuuse mu kabuli yange nsinkane aba wange asinkane ebirungi bye kakati olina byogambye okujjako nga waliwo ensonga ez'enkizo nga ziriwa just ekyokulabirako waliwo ensonga ez'enkizo eziremesa mu obutakwata budde obwo Mungu ayinza okutta omuntu Mungu bw'aba atutta mu ngeri za njawulo tulina amateeka agatufuga kituufu basobola okusiŋŋaana mu nnyumba nga Mungu yakututte dda wafiiridde mu buli birimu ye naye nga poliisi erina okunoonya okumanya birimu ye yafudde ki kituufu bakuggyeewo bakututte poliisi gavumenti ekyakola omulimu ogwayo yafudde kibirimu ye ate tebaagala kupapya basawo ate naffe obusiraamu bw'atulagira okugondera abakulembeze abatukulembera eyo ye gavumenti tuteekeddwa okugigondera ekole ogwayo egumalirize etuwe omuntu waffe tumuziike n'olwekyo tuyinza okugamba nti oli wakuziika leero nga gavumenti ekyokola ogwayo etukuziika enkeera ebyo byonna bisobola bye bimu ku bintu ebifaanana bwe bityo busiraamu bye bwagamba tugira tulindiikirizaako akaseera waliwo embeera ne mu covid yaliwo Mungu ajjuludde amuza ku makya ssaawa 3 kusinziira mu pulaani muga nti lazima ono yali badde akola ki ebikola weebiri naye nga kabiiru mu ddwaliro kakyali kanene abakulira eddwaliro ne baga nti timujja kumutwala ezo zezimu ku nsonga birimu ye era olese ekyokulabirako obijjukira mu covid mwagala okumuziika naye mulago baagala obukadde 8 omufu ogenda okumubalabalamu yenna abadde azitowa obukadde 2 ng'otunze ebyawaka n'ebirala bagenda okubamu abooluganda bako kavaamu kamu kitundu obwo buli 3 kitundu mwagala 8 ebula 4 kitundu temulina kyakukola mumuleke eyo tunoonye sente z'abandi tuliziika naye bwe bibeera nga byonna ebikola weebiri tewaliwo nsonga yonna Busiraamu bwatuga nti ebintu 3 situbirindiikirizangako omuntu ng'afudde kyekimu ku byo bw'aba afudde twanguyiriza okubeera nga omwana atuuse okufumbirwa ebizibu bye musanga kati mu nsi birimu ye baana mubeesibyeko awaka n'esswala ng'etuuse mu kiseera kyayo terinda musooke mumale okuyirizaawo esswala ate ebyokulinda abaana babali ebweru yo sinnamula ya Busiraamu abaana abali ebweru sinnamula ya Busiraamu abaana so kye balina okukola kiki ate nno kibakakatako muweereze ssente mulagire muziri mu funeral service eteeketeeka omukolo gwonna ogw'okuziika bwemala okuteekateeka kitammwe oba babibaweereze entambi nakinaki Obusiraamu okumanya bulungi bwe mulijja nga ennyonyi ebaleese muliyiwako ettaka basi ate nno laba kino kirabire ne ku Ssegirinya ekyabadde kitawaanya abantu mu kuziika Honorable Ssegirinya ate nga kyekyagyewo n'eggoye kubanga gavumenti egamba titulina musaalirira wano ne bano bagamba tulina musaalirira wano olwo abamanyi ne bajja ne baga ntugyeyo ebitabo gavumenti nebuuza nti omuntu bw'aba tali wano tukkirizibwa omusaalira ebitabo ne bigamba nti ye maiti ne bweba teri awo mukkirizibwa okukola ki kati mu abaana babirimu ye abali London muyimirire London musaalire birimu ye mukasa muweereza ssente nga muziri mu funeral service yegenda omuziika muziweereze mwe musaalirire eyo ate naffe eno tubeere nga tumusaalira Nusura mu ddakiika etewera gwe amiira mu Busiraamu ate mumwozere mu funeral services kikyosuubiza bannayuganda 225 luvannyuma Sheikh ajja asibule barakallahu fiikum bannayuganda mbasuubiza nti nga muziri mu funeral service tusuubira okubeera nga twongera omutindo mu kubaweereza twongera omutindo mukubeera nga tutuuka ku buli munnayuganda wonna waali era wenjogeera inshallah mukama wange Musa yeebale nnyo yeebalire ddala kubeera nga yatwongeddeyoko ne ku mmotoka ze tubadde tuyina nga nkikakasa nti yakikoze olw'enteekateeka ennungi ze tusuubiza bannayuganda era neyongera okutumira nsaba mukama wange okkirize ntumire omuganda wange omulungi Nalwadda Aisha Endejje Lubugumu awo n'abaana bange bonna Nsula Samira Turaya Sabula ne Mariamu mbatumidde kalungi
n'abooluganda lwange mwenna n'emikwano gyange mwenna. Wewa producer mpa ku namba z'essimu ezo zizo kweziri ku screen Siibula Sheikh. Sebo njagala nange okutwala omukisa mu kiseera kino. Siibula Sheikh akadde ke. Okutwala omukisa mu kiseera kino. Okusiibula bannayuganda naddala abakolaganye ne Muslim Funeral Services. Nti mwebale ate n'enkunga n'abatannakolagana ne Muslim Funeral Services. Nti muleme kukola nkola ya kikopi eryazaamaanya abafu bammwe eryazaamaanya abantu bammwe okubaziika mu nziika etali ya Busiraamu. Ennamba y'essimu yaffe zezo ze mulaba eri 070 52 ate bw'oba tosobodde gikwata genda ku Google. Gwe bw'otuuka ku Google teekako Muslim Funeral Service tujja kubanga otufuna bulungi. Njagala okutumira mukama wange Sheikh Musa Kibirango awamu na bonna abatutaddemu ssente mukadde waffe Sheikh Ndirangwa Sheikh Buyondo n'abalala nti barakallahu fikum. Tumira mukyala wange n'alonga ewaka abaana bange mwenna nti barakallahu fikum. Nsaba Allah w'ekitiibwa abakuume abattenga muli bakkiriza. Mubotole okusala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ssaabasajja Kabaka awangale. La ilaha illallah. Muslim Funeral Services bategeeza abasiraamu mwenna nti